Omulungi wa kuno erinnya lyange Sozmo webale kutambula nange channel eno osangako real life stories bulamu bw'abantu kwebyo ebibatuuseeko bibatuula ku mutima ne bibanyiga ne bagamba abaaye lwaki nfana kyonzekka kenseetegeere kyembadde mpitamu bibatuula ku mutima nga byakwenyumiriza nagamba nti ensi yeetaaga okumanya ekintu kino oba oliawo omuntu omulala ayinza okuyambibwa nga bwe nayambibwa okuyita mu kino ne bavaayo bawa stories okwetikula ebibatudde ku mutima bawa stories okubeera ekyokulabirako okuinspiring abantu abalala ne baba nga babayigirako omuntu omugezi ayigira ku nsobi z'abalala omubuya oba omusiru ayigira ku nsobi ze ye. Thank you so much for being part of this family. Batamuliza Joy yatwako love story mu comment section abantu nalabye nga bogera title ya story ye ya ndaba nga muli kumulamwa kakati Saudi waliwo abantu wova nokoloti nga abange ntera kubiraba mu movie omusajja n'alwana olutalo nejiruwunzikidde ne bamugoba emmotoka n'eryoka egwa bweti ne mugamba abaaye awedde ebegenda kuwata omuliro mulanga akajiba kasambye omulundi gumu n'alyoka yegagano naye kaskweri kwegamba nga bwe luba lutabaalo bwe luba lubadde lugendo ng'agamba tugenda okwaniriza Batamuliza Joy ng'atuwa story ye. Nga tugenda mu story ya Joy njagala okutunuuliza mu mazima agakaawa mu relationship 5 bitter truth bitter facts mu relationship. Ebintu bino mbyogera relationship ogirimu yesterday today and tomorrow weetaaga okulya jjo leero n'enkya tujja kubyogerangako okwongera okwezza obujjo okwongera okwejjukiza okwongera okurifeelinga tanks zaffe eza relationship zireme kkalira kubanga okkalira kitegeeza nti emmotoka egenda kusika so tugenda kukola jam ku kkubo tugenda kuleeta obuzibu ekivaamu nga ne traffic etukwata ate nga si bye twagala. Ngenda kwogera ebintu bibiri njagala okwogera ku mazima oba tunayogera like 10 relationship facts of bitter truth. Amazima agakaawa ga mirundi 10 mu relationship katwogereko abiri olwaleero ku ludda olw'abaami n'oludda olw'abakyala. Amazima agasooka eri abaami njagala kutegeeza ebigambo bino. Omukyala omwana w'obuwala ng'omuwasizza n'omugjamu ekiwanga n'omuzaalamu omwana kkiriza nti waliwo ebiteekeddwa okukyuka. Twandyagadde nnyo ebintu bisigale nga bitambulira ku peesi y'emu ngeri y'emu kiyinza obutasoboka olw'okuba obulamu kati buyingiddemu omwana. Ekyokulabirako nja kwogera ku attention yokka, just attention. Bw'obeera nga omuwala tonnamuzaalamu mwana gwobeera first born gwobeera omwana yekka gwalabirirwa wekka. Bwe bulamu bwe buyingiramu omuntu omulala buyingiramu omuntu omulala omupiya nga liri nalyo ssomo ddamba experience ndala challenges mpya okugeza ekyo tuba tetuki-experience nga kubanga ogenda okusinkana mwannyinaze nga tazaalangako talina nnyo experience ya mwana so nga ate ne bwankubadde nga ayinza nga yazaalako. Buli mwana ajja mulala buli mwana ajja buvunaanyizibwa bulala. Teri agamba nti nze kati nakonfaminga ebyokuzaala mbitegeera. Kyova olaba osanga omukyala ng'azaala bulungi ku baana 2 3 omwana owokuna n'amujja mu bulamu bw'ensi tongamba nti yali amanyire okuzaala nedda. Kakati amazima agakaawa mu relationship omwana ow'obuwala oyo obulamu bwammwe bwe bunaayingiramu omwana kkiriza nti agenda kugabanya obuvunaanyizibwa ng'ate obuvunaanyizibwa obutalekeka obukulu bwe bw'omwana ono omupiya amukoleramu ensobi bingi nnyo ebibeerawo aba ne fears kati ate gwe omutawaana oguliwo gw'osigala obulamu obutambuza nga bw'olowooza bulijjo bubadde obutambuza kati ono n'olowooza nti ate alina okuvunaanyizibwa ku byonna nga kwatadde ggwe n'omwana kiyinza obutasoboka nga bw'oyagala. Nja kwogera ku bitandikirwako
kakati lwaki bwobanga yazadde omwana lwaki osigala tokya sagala mansa ntungo bwoba oyagala ebintu bisigale nga byebimu lwaki bwe mubeera lwaki amabeera ago ogeesonyiwa n'ogalekerako omuntu omulala bulijjo gw'obadde fast born era gwe munnange gwe gwakimala era gwe lwaki ogeewala ng'amaze okuzaala lwaki omwewala ng'amaze okuzaala manyi ogwo akyali mubisi lwaki kubanga okkiriza nti kati ate waliwo omuntu omulazze mu kujja waliwo bye tutakyasobola kwejavaana nga bwe tubadde tubyejavaana waliwo obulamu bwe tutasobola kutambuza kyekimu like before lwaki owulyanga ekyo kiri nomu like nobody akugamba nti stop doing this naye olwokuba obwongo bwa bugambye nti kati ono yazadde nakawere aba bwati nakawere aba mu kino ayita mu kino bwe tuba tunaatambula ne nakawere wano tekisoboka wano kisoboka why lwaki olowooza nti nga bwe yali akuyooyoota 100% ng'oli wekka lwaki bwazadde akyalina nakawere lwaki olowooza n'osanga omusajja omukyala akyalepoka ne kabbebi akakabanga byonna bipya ku ye kakati ate oli mu kukabanga naawe ofuuse omuwere omulala obuuza sokisi zo gye ziri tebisobola kubanga bw'oyagala ago ge mazima g'otaagala kuwulira embeera omukyala gy'abeeramu ayinza obutaddamu kuboobeza mu kiseera ekyo nga bw'oyagala ekyo ekiseera kyojja okukkiriza nti kakati naawe ofuuse bebi omulala ate bwe kinaaba kyetaagisa kunywa ku buugi ojja kunywa ku buugi kubanga ne nakawere kale ekyamaanyi kya buugi si buli kaseera naye kati bikyuse osanga abantu ng'omusajja munyiivu kubanga omukazi teyamukubidde engatto mbusima teyamuteereddeyo mazzi mbusima teyamukoledde kino abakyala abamu bambi bamanyina okukeera ne booza emmotoka z'abaami lwaki emmotoka tewagiwozezza nakawere wano we tukusuubira okubeera ow'obuvunaanyizibwa agumiikiriza munno ng'otegeera situation ye we tukusuubira okubanga ojja kuyimirira naye at least kati ebimu obyeyambeyambeko paka ng'avudde wano kankukakase ne bw'onooleeta omukozi yojja mwetaaga kubanga ojja kwebuuza naleeta omukozi yayonsa omukozi yanaaza omwana yalabirira omwana omukozi akola ku bintu ebiralala ne kati oli mu kuyomba oyagala omukazi yaba agwa mu masiga bwe yaba agenda mu gaasi kakati era yaba akufumbira yaba akujjulira atuulaawo kakati enaakuliko eri omwana akaaba tekisoboka bino nno bwe tutyo bwe tuwunzika nga tumenya abakyala nagamba really ono omusajja amanyi kyekitegeeza okuzaala kyova olaba abasajja ab'obuvunaanyizibwa omukyala bw'aba olubuto bakugamba nti naawe oli lubuto muli lubuto mugenda continental bino liba bibabuulira omukyala ono bw'anaaba ali lubuto mu kiseera kino bino tobisuubira muyambe bwoti osuubirwamu kino bw'anaaba azadde kino kyekijja okubeerawo naye abasinga omukyala bw'afuna olubuto yagenda buli kimu afaafagana nakyo yekka kati buli kimu olwokuba tewaliiyo gwe buli kimu olowooza ntigenda kusigala nga bwe kyali eyo nsobi omunyiiza omumenya weekooya weerumya naye nga bwetaagisa kutegeera nti kati ebintu bikyuseemu tebigenda kubeera bwe bityo all the time no era wano wensaasirira abakyala abalowooza nti kakati munnaffe naye wano ng'akyali mu kiseera ekyobwannakawere ye kenyininyini tannaba kudda ye kenyininyini bambi mukazi wattu ajjukira olutalo lwe yavuddemu yeetaaga okuwummula yeetaaga kufiibwako nnyo kakati oyagala ababe nga bakufaako waliwo ebiseera relationship is give and take but it is not instant as soon as you give then you receive kuyinza okubanga okumu kuba kusiga sima oba osize eki kyolowooza nti okisize ku makya mid morning ogenda banga okikungula no tusuubira nti kati no kyekiseera woyinza omumutegeerera byotasobola kufuna mu ye n'ogumiikiriza akaseera akatuufu bwe kajja era omukyala akuliko nga ddala baamutuuza ajja kukola obuvunaanyizibwa bwe bitter truth things won't be the same omukyala nga azadde the attention kubanga obuvunaanyizibwa abantu agenda batambuza babiri kati wajja kubeerawoko oludda olumu okunyigirizibwa nga waliwo priority kubanga omwana ono aze mu nsi
naawe obiraba nga tobisinkanangako omukyalo n'omwana akaba nawulira nga atabuse buli kimu akimukoledde kaka simabwosi kakati Dembelio Properties and Associates bagamba nti kozesa omukisa ogwa promotion eriwo omwaka guno nga gugwako estate y'Ekiwawu yasaliddwa okuva ku milioni 15 okudda ku milioni 10 5 ku 10 nga kuliko n'ekyapa milioni 10 ku screen ojja kubanga enamba ezo ozikozesa ng'oyogera ne Madam Nancha Beatrice owa Dembelio mulabe engeri bwe muggusaamu ekintu ekyo wamu omwaka guggweko ng'ogamba nti aleluya mukama okinkoledde ekyali kirooto kati kituukiridde ng'akatakako okalina. Bannaffe aba Massy Quality Buildings abasanzwe Nansana ku opposite stage y'Ekyebando nga wakava bwoti ku Shell petrol station. Beddings eby'omu kisenge, masuuka, duvet, bed cover, blankets, pillowcases, mosquito nets, doormats, carpets. Ojja kubanga obatuuseeko mukwano ku screen yogera ne Madam Massy akuweereza ebifaananyi siima babitiki babireete osasule ng'omaze n'okulaba ebintu byo. So nga ate bannaffe aba Aisha Najemba Furniture Mart Banda opposite Nabisunsa Girls Furniture Kirasi oyagala eby'omulembe nga kyekyo oteekateeka kwanjula osobola ogenda ng'osasulako mpola ojja kutwala entebe ez'ekitiibwa ku mukolo ogw'okwanjula tezijja kumenya kubanga okiwadde obudde n'ogenda ng'osasula mpola ogetuka nga baazisabise bulungi nga kiriya ogenda ku mukolo ne bagamba nti gwe muko ddala ku screen yogera ne mama Aisha Najemba akwereza ebifaananyi siima kyosiima bakikuleetere ate omwaka guno nga tegunnaggwako ne woba oli luddawa mu Uganda kyosiimye ekibajje kyo bajja kubanga bakikuleetera awooli ku bwereere ate naawe osobola osasula ekibanja mpola paka lw'omalayo ebintu nebibeera nga bigguka mukwano. Aisha Najemba ku screen enamba ojja kubanga oyogera ne maama omulungi oyo. Kakati amazima agakaawa mu relationship 10 bitter truth 10 facts ku relationship. Abaana ab'obuwala wali tugambye tebisobola kubeera byebimu ng'omusajja akusuubira okukola buli kimu ng'ozadde. Kakati gana amazima njagala naawe ogatwale. Waliwo omusajja ebintu bye yali akola mu kiseera eky'okukukwana. Yali tasula naawe nedda wabeeranga kubayita omusajja yabeeranga nsambya walinga Canada omusajja nga ali Kuwait kati mwasinkana ekyaddondo ne mubeera mwembi. Mukwano gwange tajja kubeera ku mulimu ng'ate ali ku ggwe gwakubira entakera ng'akimanyi nti at the end of the day akomawo waka. Kale musajja gwe bwe nali nga nkyali Canada twasobolanga n'okwogera essaawa nnamba ku ssimu nga tonkoowa ne kati bwe wamala okumpasa mwannyinaze weefuga ate leka kutwema maali zaako mukwano tokisussa. Kyogamba omusajja muli mu mbeera y'emu wali mwali wala kati mubeera wamu tajja kubeerako nnyo nga bwe kyalinga kubanga ku nkomera akimanyi akomawo waka. Mujja kwogerako akubuuzeeko like 2 minutes like 5 minutes musobola okwogera 10 lwekiteewalika but he will not give you all those your attention gye wali oyagala ng'akimanyi agenda kukulaba. Ali mu ofiisi oyagala abeere ku video call agenda kukomawo ewaka kugamba but babe I am coming back home. Bwe babanga just a second or a minute ku video call kirala kubanga omwami wajja sigala mwami wo naye noyagala abeere okwo nti nze kolanga ndi awo teeka awo essimu gwe kola ebyo nze sikulinaako buzibu mukwana agenda kujjako. Ekirala waliwo outings ze mwakolanga nga temubeera mwembi mwasisinkananga mu mwezi ne musisinkana emirundi ng'ena ne mugenda out almost like buli Sunday. Nkubuulira kiyinza obutasoboka nga mwewassa ne mubeera mwembi ne bisigala nga biringa bwe byali naye tekitegeeza nti birina kuggwaawo. Era wano omukyalo omu wagambira nti sozi nze nange ntegeera sijja mugamba nti ajja kubeerako ekyo kyokka naye kyesala nnyo kati awo wetutereeza kyenjogerako tuyinza okugamba nti kati omanyi sweetheart
tubeera mu kati tulina bitwagala okuggusa tulina bitwagala okuggusa kubanga nange njagala ate okweddabula omanyi kiringa abayisimbyewo agana naga bannange nali nkuba campaign nga nteekamu amagye gange gonna kakati nange era bwe mba maze okukola ki bwe mba maze okuyitamu musooke mumpumuzeemuuko omwaka neddabulule nkomyewo akasente kange kemba nabateekamu ne mu relationship waliwo omusajja ayinza okugamba nti mukwano gwange nkubuulira omanyi olugendo bwe tulutambudde bwe nakusinkana tubadde mu kaperiodi ako tukyadde tuwanjudde embaga kakati ojja kugamba nti tondaba naye njagala ate otunuuliremu kino okimanyi bulungi nti twagenda okuva mu mikolo nga bammanja obukadde 8 ate tugenda tuba twakatandika okubeera fembi n'obeera n'ofuna olubuto ate olaba olubuto lwo bwe lukulwazizza oli in and out of ddwaliro kakati attention oba time gy'oyinza okwagala yinza obutasoboka olw'obuvunanyizibwa obuntuulidde kana akabanga akembeera mu kuyiriba era olaba nti ebbanja ndiddusiza bwe riti naye kakati tusuubira nti bwe munaaba mmalirizzaawo kino obanga nkituusiza wano nja kuba ninaawoko ku buweerero ka breathing space ako nsobola okukakozesa naye okuva lwe baakuwasa kubanga luli mwagendanga out buli Sunday kakati omusajja yakava mu mikolo ate naawe okenyininyini okimanyi nti oli expensive bulala omusajja ayagala okubaako engeri gye yeddabulula yezze oyagala ebintu bisigale nga bicontinuinga perfectly and 100% nga bwe kyali nedda mukwano tetukkiriza era nvumirira ekyebintu okukyuka completely and forever waliwo ebintu ebiyinza okukyukamu olw'embeera nga bwe twogedde nti gwana wazadde togenda kubeera nakawere mwaka mulamba myaka 2 nedda nono kintu tajja kyekwasa obudde bwonna kubanga ate ku nkomero ya byonna naye yennyini ng'omuntu yeetaaga okuwummula so yeetaaga obudde obwe kennyini naye ogenda okubanja omuntu obudde nga ye kennyini talina budde bwe okusinziira kakati ku miteeru gy'aleppuka nagyo kati wano waliwo nawo okwemenya abeekwana balina bwe baba n'abamaze okwekkiriza balina bwe baba waliwo akajja okuvaawo ate waliwo ebirala ebirungi ebijja okujja kubanga nawe walina issues ng'omusajja bw'akusinkanako kawungu n'agenda owulira tomatidde budde bwakwadde kati omubeera mu kifuba muli awo omuntu kana ekiseera nga njagala enseenene kyeki kyannemya okukkuta naye waliwo oyinza okuba njala nnyo emiyembe olulwo oyinza okujja n'oyala nga ogikukkuse oyagala gibeere bubeezaawo ogirabe bulabi simanyi otegedde ekyeŋŋamba kakati things can't just be the same nga bwe byali kati nga tuli fembi tola ndi kyamulibwa anyuma kyamulibwa luli yanyumanga nnyo nga musisinkana mu mwezi musisinkana emirundi 5 era awo kyamulibwa nga nsonga nnyo mperekeraako n'afuuka mperekeraako kati nkwatirako wano soko yimirekawo namawojjolo soko yimireka namawojjolo awo kakati munange njagala soke tutyameko ku petrol station awo ku kaselekiti nfune ku kyokunywa munange atondeka naye ogulenzi guno singa tegwali gu 7 gwali bategunalanye kakati njala okubuuza kyogamba musula kyamulibwa musiba kyamulibwa akagereke mwewasanga mubeera wamu no kale ebyo byebimu ku bintu ebitutawaanya naye nga mazima getugwana okukkiriza nga tetugenda kubeera mu dinayo nga tulina kukkiriza kati situation eno ereeta kino tudiringa tutambula tutya naye ekizibu kyaffe kino ekitujjidde waliwo ekijja nga kigenda akabanga katono waliwo ekyetaaga okumanyira nti kati kikyuseemuuko nemukkanya nti omanyi nyinza obanga mbadde nkisuubira 10 ku 10 naye 3 gajja kunkola bulungi nti katutambule kale nno nga mugalangatana ne relationship yammwe nga bwe mwambuka ensozi bwe muzikkirira bwe mulimirwa omuseetu enkuba bwe jjajjamu bwajja bisiriko bwe muwungula bwe ng'omukwano gutambula kankutwale ewa Joy batamulize erinnya lyange nze Isozmo banaye Mr. Sozi wasiibye otya oli otya taata wange omulungi anange wafuuka taata nze wafuuka taata mu bulamu bwange
ate era nnyongera okukwebaza bambi okumpa ku tayimu nenjogerakokko naawe. Nkwebaza ebigambo byotusomesa nti wadde kati ebiseera bino sikyaliko nnyo, naye era bwe ŋŋendayo ne nkuwuliriza nga nfunyeyo kaakadde, mpulira nga nziramu amaanyi. Kansuubire nti oli bulungi munnange, b'okuuma bali bulungi. Bannange neeyaziza ka miitingi ke wampa, obudde bwe wampa, ekirowoozo kye twagabanako. Bannange kyabadde kyali kirungi era nkyebaliza Mukama nti nawe wakigula kye nali njagala okukugamba. Yenze Joy wo nga bulijjo nkomyewo okukunyumiza bye najje ku kyeyo. Bwakya bulijjo nga bulijjo Mukama wange ng'alina gy'alaga. Buno obudde nakomawo ewo Uganda ng'emazima matuufu siriiyo, era waliwo n'abaana ndowooza bambi abatakyanfuna abaavaako ng'essimu yange emaze okuvaako, ngenda banyumiza lwaki yavaako. Mr. Sozi bwakyanga bulijjo mama wa Wakana ngamba tugenda kugendako eriyadi, ffe tubadde tubeera Tayifu, mama nangamba tugenda keriyadi. Mbadde ndina mukadde oyo ng'alinamuko obulemu ku mugulu gwe ogumu, kati nga nyina nnyo okumubeerako aba agenda okutambula ddala ebyo ebintu by'okugenda mu bantu be, nga nyina okugendanga naye okumubeerako, kubanga mbadde nkeeranga ku makya ne munyiga masaagi. Olumu si buli lunaku, wabula waliwo olumu okugulu lwe kuttuka nga nina okumunyiga ku masaagi, kati nga nteeka okugenda naye, oba bwe mba ŋŋaanye ng'andeka, waba tagenda kulwayo nnyo ng'andeka. Mukadde nga ŋŋamba waliwo omuwala wange ali olubuto agenda kuzaala. Manyi bo okuzaala bakwetegekeranga kabaka, ndowooza ng'agenda okusiima okulabako ku bantu b'e Uganda. Kabaka wa Uganda ng'asiimye okulabako ku bantu be, nabo bwe batyo bwe babeera okwetegeka. Munnange Mr. Sozi olunaku lukyanga bulijjo nga ŋŋamba weetegeke tugenda wiiki ejjo. Manyi bo beetegeka wabulayo ebbanga, nga njoza engoye ze nga nzitegeke, ensawo nga nziggyayo, nga nazo ensawo nzisiimuula, nga tuzinga engoye nze naye nga tuzinga engoye zagenda nazo, nga nanga ŋŋamba weetegeke, naye nga tubulayo wiiki nga nnamba okugenda. Neetegeka manyi tugenda nga nnaku 2 ninda tetugenda, kati neefunamu awo ekifuba, neefuna okukolola nga kw'amaanyi, naye nga akantu nkakolola tekakutuka, naye nkali akakalu. Kati mukadde nangamba sigenda naye, wabula kasooke nzijanjabibwe, nja kugenda musangeyo. Nga batidde ndowooza nga nnyinza okubasiiga munnange. Ko nze kale olunaku lwakya ng'asitula ng'agenda eriyadi okusisinkana muwala we agenda okuzaala. Ng'abeera era teyabeerayo ebbanga ddene, ndowooza ennaku zaalinga 4-5 omuwala ne bankubira essimu. Manyi balina olugambo. Omukazi nankubira essimu nangamba twazadde ne taata w'omu maka, naye nangamba kuba nali nsigaddemu naye muzeeyi wange oyo, ne batabani be nabo ne baŋŋamba omuwala yazadde, omwana bali omutalanda nti yazadde. Nga twebazawo Allah. Munnange nga baŋŋamba weetegeke, nga wayiseewo nga wiiki, weetegeke ogenda osisinkane maama. Ko nze kale nga neetegeka, ng'omuvubuka annona awaka. Oyo omuvubuka abadde ansasula ye yajja nannona ewaka, kuba yaŋŋamba ogenda ku Lwokutaano, yaŋŋamba ogenda ku Mande, naye yaŋŋamba Lwakutaano, naŋŋamba ogenda ku Mande. Ko nze kale neetegeka, ng'era w'omanyi nti obadde mu nju mw'oli, nengamba kantegeke bulungi, nkole general cleaning ennyumba engeri gye tutagenda kugibeeramu, wagenda sigalawo bano abavubuka bajja kusaasanya buli kimu.
ne taata waamu nentegeka ennyumba buli kimu nekirongoosa. Olumande nga lutuuka omuvubuka nga nkubira essimu ku makya ng'agenza okukola nga ngamba Jenny weetegeke ngenda kunona ssaawa nga 10. Ennyonyi ya ssaawa 11 konze kaale yasanga mmaze okwambala nga buli kimu nkimaliriza nga mbulako okusuulako abbaaya zaabwe ezo. Bwe yajja nayambala ssaawa 8:9 aleme kwekwasa kubanga nze abantu bange nali mbamanyi bamanyi okupapa ng'asobola okugamba ezo essaawa ate n'atazituusa n'ajja mu budde obulala nga yakugambye 10 n'ajja ku 9 oba 8. Kati nayasanga mmaze okwambala nga ndi awo ensawo yange nagifulumiza ddaka luumu kange nga nzira wabweru. Kati bwe yajjako ye nti omaze nti ye ng'akwata essimu ye ng'aterako air ticket ku ssimu yange agisindika ku WhatsApp. Bwe yagisindika ku WhatsApp yajja olwo ssaawa 10. Yajja ssaawa 10. Kati waayitayo eddakiika nga 2 tuli ali awo mu nnyumba naye yeetala ng'asindika wagundi air ticket ku ssimu yange. Bwe yasindika air ticket ngenda okutunula ku air ticket ng'eraga tugenda kusimbula ssaawa 11. Munfuna bannange Mr. Sozi nsaba ontegeere n'abawuliriza ba Mr. Sozi family mo montegeere. Kati already air ticket agimpadde ssaawa 10 dakiika nga 2. Kati ng'ennyonyi erina simbula ssaawa 11 zennyini nga zeeraga. Nze nga mulinda nga mugamba ennyonyi ng'enaatera okusitula nga ngamba tobimanyi tomanyi Luwalabu gwe tobimanyi nensiriko manyi beefuula abamanyi. Kanse okay munnaye ate oli waaba ayogedde era oba oyina kusirika. Nze mbadde musirise ge mazima amatuufu. Nze obulamu bwange obwa ddala njogera yeesi njogera naye ate bwemba nga bwe ndaba ng'ogezaako okundaga nti gwe kyenjogera tokitegedde ndi mugonvu nnyo nsirika nnyo bwe bulamu bwange. Kati Mr. Sozi omuvubuka agenda okundaga air ticket ng'obudde bugenze bunaatera kyokka tukyali waka kyokka we ogenda okulinnyira ennyonyi tuvugawo eddakiika nga 3 ku 4 gye ngenda okulinnyira ennyonyi. Munnange Mr. Sozi omuvubuka twasimbula ewaka ssaawa 10 n'eddakiika nga 4. Ali omwo mu kwetala bwadde eri kubanga yafulumamuko n'anywamu kuba babadde banywamukko abantu bange ebikuba. Abadde anywa sigala naye nga tamunywera mu nnyumba ng'afulumako wabweru n'adda eri ebbali n'amunywa. N'afuluma wabweru n'adda ku ssimu ng'ali mu kunywa sigala n'ajja 10 n'eddakiika 4 n'angamba tugende. Twagenda okutuuka ku kisaawe Mr. Sozi n'abawuliriza ng'ennyonyi eri mu kusitula egenda. Tutuuka ku reception bamugamba ennyonyi gy'ogenda okutwalira mu Kadaama yagenze. Kati olwo obudde obwo nali ngenda Damaamu Eliad baali bavuddeyo bwe baamala okuzaala Eliad ne bavaayo ne bagenda Damaamu. Damaamu balinayo era abantu baabwe. Kati nga gye ngenda ogenda okumusisinkana mukadde n'okukola emirimu ng'era bwe mumanyi ebya Nakawere abali ku byeyo mubitegeera abali bafunyeko ku bannakawere. Kati twatuuka ennyonyi emaze okusimbula ndowooza muntegeera bamikwano. Kati munnange tutuuka ku reception bamugamba ennyonyi egenze abuuzako awo ku basirikale aba security nga mubimanyi ababeera ku kisaawe tuwayo air ticket wali nga bagamba ennyonyi egenze. Nze nga mbiwulira kuba abantu bobo baluddemu Oluwalabu oba olutandisa okukola ki odduwulira. Abantu bange nkampu mpulira bye bayogera. Kati bwe yalaba nga mwetegereza nnyo ku bintu bye boogera alaba nti ntegedde ki ekigenda mu maaso kyeyava adda eri ebbali n'ayogera n'omusirikale omu ne bannyingiza eri munda gye balindira. Kyava ngamba mbulinda mbwe ennyonyi eriwo egenda era nayo yali edda Damaamu. Ennyonyi eriwo gy'ogenda okugenderamu
konze okay nze muli neŋŋamba kiraka ndowooza akyusizza boogedde akyusabe bakoze exchange engeri era lumu nayo gyegendedde maamu ndowooza kyengenda okugenderamu kumbe ekyesitamanyi nze munnaawe wammwe nti ennyonyi weba wabookinze eri ate neweba tosobola kukutwala ne weeba edda wamu. Munnange Mr. Sozi n'abawuliriza nga ntuula munda eri gye balindira ennyonyi. Kati waliwo owa security omumpuyo muli omutima gutandise okweraliikirira mu neŋŋamba ono gaayi nga mpulidde bwenti ne bwenti nga era omumanyi nti obaako ne ssenga w'omutima. Kati kyenva ngamba owa security oyo ali munda ne mubuuza eno ennyonyi weeri nangamba ennyonyi yagenze. Kati ne mukubira essimu omuvubuka ndesse ne mukubira essimu ayongere okuntangazaamu annyonnyole owa security alekole ki anyinyonnyole ne mukubira essimu ne muwa oyo omusirikale w'omunda nayogera naye. Bwe yagera naye n'amugamba ennyonyi yagenze kadama muggyemu omunoone ku kisaawe ennyonyi eno yagenze okugyako mudde mu booking endala waliwo egenda okugenda nga bukya. Nga kyenga kyavaamu mpa nangamba gwe tuula ennyonyi ejja kukutwala. Bamikwano ng'ennyonyi etuuka ng'abantu bagenda kati ng'abantu bayingira kati mukadde ankubira essimu. Gwe nti banaakuyingira mukadde ankubira essimu ambuuza muli oli kukola ki? Konze ennyonyi eri wano eno Ryan yandeese n'andeka wano ennyonyi weeri naye angambye tusanze ennyonyi emu yeri yagenze gye mbadde nnyina okulinnya tusanze egenda naye angambye ngenda kulinnya eno endala kyava nvuma nangamba tolina magezi totegeera abaddugavu temuba na magezi ne mugamba bwentyo era nsagala kuyomba nnyo n'abantu kubanga olulimi oba oli awo tolutegeera bulungi okitegeera Mr. Sozi. Munnange omukazi nga tandika kunvuma kati ngawe essimu ekolamuko ku jjaamu nga omukadde ankubira nga muwala wankubira bawa muwala wankubira mutabani wankubira essimu nga nekolamu ku jjaamu mba nkwata ono nga nankubira nga banvuma buvumi naye nga banvumira ki banange nga sikiraba Mr. Sozi. Ng'ennyonyi etuuka ng'abantu batandika okuyingira kati banene abajja okukebera abasigalidde ababa beebase ate ennyonyi yali ya ssaawa emu ez'ekawungeezi kati bano waliwo abajja okukebera mu bisaawe ebimu simanyi wonna naye ndowooza ebimu kuba ekyo kye twali tukozesa ekyetayifu baali bakebera abasigalidde ababadde beebase ne bajja kati bwe bajja okukebera omusajja nansanga nga ndi ku ssimu nambuuza togenda nangamba asooka ondage air ticket yo nemulaga air ticket nangamba ennyonyi yagenze ddaffe tetugenda naawe nga nkubira muvubuka nga mugamba yogerako ne bano abo abakyekinze nga bayogera nabo nga bamugamba ennyonyi yagenze dda jangu muno ne kadaama ku kisaawe okujjako mu booking egenda okugenda enkya ku makya. Mr. Sozi saagenda ku olwo nga basooka bandeka ku kisaawe bajja ne banona ssaawa 2 ez'ekiro nga nzirayo ewaka nga mbeera ewaka kati awo ewaka nsigaddewo nze n'oyo omutabani yantwala ku kisaawe yali ansasula wabaddemu n'omutabani omulala omuto emyaka 24 ne taata babadde abaana 2 ne maama ne taata be bantu 4 nange ndi wa 5 nga famire yange tebadde nene nnyo tubadde ku apartment naye nga apartment eyo ya famire naye nga muzeeyi nga bbo nga balinayo amaka gaabwe eyo mu byalo ag'enjawulo babadde balinayo ewali amasabo ewali essabo eryakula nga ngendayo nennongoosa mbadde nongoosa mu nnyumba 7 nenge byonna bigumira lwaki nabigumira muyinza okunjajinga abali ku byeyo ddala bali mu biyumba nti lwaki wakigumira lwaki tewagaana bannange natuuka nenjogerako omukazi n'alema olwo sasooka bitegeera kubanga engeri bano abantu gye bazunga ennyo natuukira mu nnyumba nga ndaba apartment era nga ndaba apartment kati namalawo ndowooza emyezi gyalinga 2 ne tutikka ebintu ngera bwe mumanyi ne tutikka ebintu nsawo biki ne baŋŋamba tugenda mu maka amalala nze ne ndowooza nti wano tuvuddewo
tugenda maka amalala ndoza gye tugenda okubeera naye twamalayo wiiki nga 2 ne tutika ate ne tugenda maka amalala oba munfuna bannange bamikwano bwe tutyo kati sasooka bitegeera nze nasooka kubuzaabuzibwawo ninga abana abasenguka bwe tuba tugenda tutikka ensawo n'ensawo z'engoye byonna ne bajula bimala mu mayumba ate era nga waliyo n'ebifumba waliyo buli kimu just tugenda nangoye nga buli kimu mwezi ennyumba babirina kasasooka bitegeera naye we nakitegeera nenjogerako ne mukadde ne mugana najja kukola mu nnyumba emu nagezaako okulaga nti tantegeera mukamwana we najja mukamwana we yajja nenjogerako naye kuba mukamwana we abadde amanyimuko kazungu akatini wadde nange saasoma naye oluzungu lw'e Saudi olutema n'olutegeera Mr. Sozi nga muwala nga ngamba ennyumba zonna zaabwe ojja kukola naye ennyumba zonna zaabwe konze kyenva mugamba siganye kati woyo omukazi era nagendangayo okukola ewa mukamwana ne mugamba nabanga nzize ewuwo okukola gwe toli paati ku bano toli nyumba yemu ne bano eyo ennyumba yateebwa famire endala nangamba kituufu nangamba kati nja kuwangayo 5,000 ez'Uganda nja nkuwangayo 5,000 ojje nga buli lwonajja nga nkuwayo 5,000 okunkolerako just kusiimuula nakwoza bintu nakulongosa kawunta era nga nabo bali mu apartment ate nga ntono konze kale ekyo kyo nenkigumira lwaki nakikkiriza ekyo nti ebikozesebwa nze nali mbyegulira ebikozesebwa nga mumanyi bakadde amapaadi bizigo biki byonna nga gwe byegulira kati ngambe egyo 5 jijja kunzanyirangawo okitegeera kaakati Mr. Sozi yensonga lwaki nti naguma nengamba kangume nkole kuba njagala ssente abantu bange babadde bampisa mbi naye nga bansasula ge mazima amatuufu sijja kibawaayiriza ekyo banyazeeyo eyo maaso nja kuba mbagamba naye babadde bansasula nengamba kasita bansasula mu ntandikwa nga wifi bagimpa bulungi ate nga bamanyi n'okumpa obudde obuwummula oba munfuna ssaawa 10 nga mba mpummudde mba maliriza emirimu nga mpummudde nsigadde bino byakumpita jangu ebyo bwe bityo bayita abatamala kuba tubadde mu apartment ng'ogirongoosa n'ogimaliriza nga bukyali okitegeera wadde babadde nga bazuukuka leetimu naye era we bazuukukira nga ogirongoosa mangu n'oba ng'ogimaze ate nze mbadde nongoosa ennyumba nga ne kapeti nzijjawo mujja kuŋŋamba obwo obwakadama nga bwaggwawo badde mu siru nedda nze mbadde nnyina ensonga lwaki nkikola kuba kayumba kabadde kafunda nga busenta kapeti obwo nga nzi tebuŋŋaana bujjawo n'ensiimuula bulungi olwo kyonna nga kyenneewala nga saagala banyage busente bwange baleme kugamba nti ate sirongoosa bulungi nti ate kino kubanga omuntu omukadde aba wanjawulo mukko kuba n'abandooza abato omukadde wange abadde ayina kye bayita baluyita batya entondo abadde ayina entondo ate ng'ayomba bannange nze omukazi wange abadde ng'ayomba n'owulira ng'akutuuse kati nze ng'okwewala ebyo byonna byonna nga ajja ayisa akagalogalo kati okwewala ebyo byonna byonna kubajjukira mbadde nnongoosa bamaze okuzuukuka okusiimuula ennyumba bino ebirala mbikola kusiimuula bidecoration mbadde mbisiimuula tebannazuukuka kulongoosa mu kiyungu ebyo munange Mr. Sozi tuddeyo wali eri saagenda nga nsigalawo ne muzeeyi naye kanfuukira ekirala muzeeyi nga ayagala mbeera oba nnamba 2 mu maka ge muzeeyi nga nfuukira ekirala bannange bamikwano abalina ndowooza bataata mu mayumba bwe batyo otuuka n'owulira ng'omuntu akutamye n'owulira ng'omuntu akutuuse omuntu okukusumbuwa bannange ekintu ekyo kitama ate nze kinnyiwa mpulira nga mpulira nga njagala nakusesema ng'oze wendi omusajja yansumbuwa kubanga omukazi yalwayo yamalayo omwezi mulamba obwannakawere bwa muwala we mba ndi awo omwezi mulamba guweddeko ndi mu nnyumba ne muzeeyi wange bwansumbuwa bwe negalira mu nnyumba mu luumu bwe mbeera eyo bwakuyita
ate olumu togaana alina okunywa caayi. Kati kwegamba ng'olumu ŋŋaana muyinza okuŋŋamba lwaki wali nga gw'ogendayo, kubanga nze mbadde mufumbira caayi naye wabadde nga mukadde waali oba munfuna. Kati nga nze muzeeyi wange abadde w'amagye, nga nze musitulire emmundu okugiyingizayo mu mmotoka, nze nsitula ensawo ebeeramu amasasi ebeeramu biki byonna. Kati nga oyina okugenda okubisitula oyagala toyagala, kati bw'onaagaana nga gwe gukusasuza oba ogenda kulyawa oba muntegeera. Kati nga ayinza okumpita n'angamba jangu ogenda oggyayo emmundu zange mu mmotoka n'ogenda n'ozijjayo, ate oba wakazireeta wayise eddakiika nga ziizo n'akuyita jangu katuzeeyo eno sooka tumale okuzikyekinga, okuzooza munda tuzoozesaamu wuzi amasasi mwe gayita. Kati wuzi eyo agiyisa emabega nefulumira mu maaso mu mumwa gwe mu maaso. Kati nga tulina okugirongoosa, ate oba olina okusika eyo wuzi n'amaanyi eyite mu guli oyite mu kale akatuli akayitamu amasasi kasobole okulongooka. Munnange Mr. Sozi nga mba ndi awo obwa Nakawere nga bajja Nakawere ne maama we nga bajja ewaka. Nakawere maama mutabani omukoddomi wa waka famire yonna yajja, bali abiri bonna baasituka ne bajja. Bannange ne mundabira emirimu gyali ewakanga mingi, naye nagamba kasita mbadde mpumudde mu guno omwezi kuba gw'omwezi nagwo saali nnyo ku bunkenke ng'eyo omukazi waabeerawo, ndowooza mubitegeera bamaama abali mu biyumba nti mukama we atabaawo ddala omukazi okola gwe kyoyagala, osobola okuzuuka essaawa z'oyagala. Nze mbadde nzuukuka ssaawa zo ze bampanga bo nali nzuuka ssaawa 2, kati nga nzuukuka ku ssaawa nga 2:3 nga mutabani woona agenda okukola oyo abadde ansasula andabe nti nzuukuse olumala okugenda nga mbuddamu, oba nga nkola emirimu gyange nga ngimaliza nga nziramu neeyibakira nga bandeetera emmere oba nga neefumbira kyenjagala, ndoza munfuna. Mr. Sozi emirimu gyasukka, emirimu nga mingi nga tetwebaka. Baali baze ne kaddaama waabwe. Kaddaama waabwe yali muki? Yali mu Ethiopia. Nga tubeerawo awo emirimu nga mingi, ng'akaana kakaaba ng'oli kaddaama abeera ku kaana kokka, kati gwe n'obeera eno. Bannange emirimu ne ginsukkako, emirimu nga mingi nga nebaka ssaawa 8, ssaawa 9 ate nga nzuukuka 2:3. Mr. Sozi olunaku lwakya nga zali ennaku z'omwezi 7 ogw'Ekkumi, olwo si lwelwabira ennaku z'omwezi 18. Bwakya nga 17 twali tulinawo zipate ezo zitaggwa ezo bakyaza abagenyi okufa obufi. Kati baali bakyaziza abagenyi nga bangi ng'ennyumba bagikyafuwaza kuba bavaamu leeti, bavaamu sanga 9-10. Kati ng'ennyumba bagikyafuwaza, waliwo ebisenge bitwali tetera kukozesa baabikozesa, abaliiridde bye baliiriddeyo, basuddeyo ebiveera, basuddeyo obucupa, basuddeyo nga bwe mubitegeera, ate nga banywamu ko n'ebyo ebintu byabwe byebikuba. Nze famire gye mbadde babikozesa. Kati ng'ekiri eyo wamazzi luumu ng'entebe bazisimulizaako baminyira babikyo babikolondolwa ng'ennyumba eddugala. Nakeera kolonga 17 nenga kankola general cleaning ene nyumba kwa era twali tulinawo pate nga 19 nga lwo pate egenda okubaawo. Kati nenga kankola nga 17 kati 18 atenja kuba mu birala 19 gwe gujja okuba omukolo omulala nga nkola emirimu ku 17. Ntuuka okulongoosamu eyo luumu eyali eri ebbali w'ennyumba nga yesembayo kubanga eyo gye baali batuula bano abavubuka nga banywa ebintu byabwe biki ebyo. Kati ndaba ekiyenje nga kiyingira wansi w'entebe, ngenda wansi w'entebe okunoonya ekiyenje nkigoba. Eyo luumu yali erina eddirisa nga litunula wabweru, kati eddirisa eryo lyayingizanga obuntu obutambulira ku bisenge obuba buyita batya
nga liyingiza n'obyo ebiyenje liyingiza obuntuntu obuwukawuka ate nga mukadde olina okukinoonya ye n'amala akiraba okinoonya mpaka lw'okiraba tokivaako omala kukiraba n'olyoka odda ku mirimu emirala mukadde wange oli bw'alaba akawuka mu nnyumba omala kanoonya kukatta n'alyoka aweweera naye ekitali ekyo nga taweweera kati bwenalaba ekiyenje ne muzeeyiiya ndaba oyo taata w'omunju kuba ngeri gye yalinga amanyi okujja okunningiriza nga baba beebase ye n'azuukukayo najja n'akulingiriza oba n'abeera nga atadde obuntu bwe wabweru n'akuyitako kati nga namumanyiira actually yandaba nga noonya ekiyenje kyava mbuuzo noonya cockroach kuba ye yali amanyi mu kazungu konze ye nenkanoonya akayenje ne kambula kati mukadde n'azuukuka najja nga mpita n'ayita nga nze siwulira kuba nali wansi wa ntebe nga gyendi ntebe zaali mpanvu zino empanvu nga zino ezaffe eza Uganda nga wansi osobola okuyingirayo nenoonya ekiyenje ne kimbula ndooza kyawalampa ndooza oba kyawalampira ku mugulu gw'ekyenze ku mugulu w'entebe ne kiyingira munda mitto simanyi noonya ekiyenje kati omukadde ajja mpita ajja mu luumu mwe nali asangawo ebibaketi nali ndi mu kwoza kadomanti nga kali awo kati ampita kinva muyitaba bwe namuyitaba n'aŋŋamba lwaki olwekwese wansi w'entebe ne mugamba seekwese noonya kiyenje kati ate nga ye takitegeera kati nga yakituuma sagiira ngira bw'akiraba nga ayinza okujja n'akuyita jangu onoonye sagiira mu nnyumba ezze okusobola okuŋŋondezaamu mu lulimi kubanga bamaama bano babaako engeri gye bagondeza bakadaamu olulimi asobole okumutegeera kati nga mugamba ndi mukunoonya kasagiira kayingidde munda nga ngamba kaliwa nga watabuka nga ngamba weekweseyo oli ku ssimu biki nga mugamba kiri eno wansi w'entebe ng'omukazi awe atandika okuyomba weekwese wansi w'entebe oli ku ssimu biki alabawo ebibadde bikola oli omukazi wange abadde ayomba n'ebitamukwatako n'ayomba n'ayitako olumu naye neyeekakana ndowooza nga alaba ayiseeko ate n'amala n'akugamba nti alumizibwa mu kifuba alumizibwa omugongo alumizibwa okugulu naye ng'ayomba bwe yeetala kati omukazi bwe yaŋŋamba bw'atyo ng'ayomba okufa obufi n'ayomba entebe n'azikambula mwalimu obumeeza mu ddiiro n'atandika okasuka obumeeza n'akasuka kano n'akasuka emito neŋŋamba omukazi ono engeri gy'alimuko obulema bw'amagulu sigenda kumubeera kumpi bw'anaagwa ne batandika okunneekwasa kubanga waliwo kadomati nga kali mu lukuubo olwekyo ekisenge nga nkayiyeeko amazzi ne sabbuuni kati ng'ali mu kwetalira mu bitundu awo neŋŋamba omukazi ono ajja seerera agwe ne muviira nali muyitako n'ansukuma n'ansindika nze ne mutunya butunzi ne muviira nengenda ku domati nenjijjawo okusinvula amazzi asobole okuyitawo aleme okugwa kubanga yalinga atambula awonyera kuba era lumwera yali aguddeko ko mu kinaabiro naye ekyomukisa omulungi baamubuuza n'agamba sinze namusudde naye era yali agize kuyombesa nze nga ndi mukuuta toyireti najja nanyombesa n'aserera ku mazzi n'agwa ekyomukisa omulungi yayogera amazima kyekyo ekyanyamba kyokka ate n'ekyaleeta ekyo nti bbaawe yali azuukuse ng'ali mu kujja mu kiyigo ali mu kujja mu tooyi kati bbaawe bwe ye yakiraba okitegeera kuba omukazi yannumbamu amaamu nga ndi mu kulongoosa kati ekyo ne kinnyambako ne ngamba omukazi ono bw'anaagwa buno obudde ndiwo naye bonna beebase kadaama ono omulala mu Ethiopia ali eri ku mwana ne muviira kati najja nannumba bwe nali ku sinki ndi mu kugyawo kagundi kadomati aleme okuseerera kyava nsukuma n'akuba ekikonde n'entomera ka sinki abadde mukadde naye nga munene ng'alinamu ku maanyi kyenava nkambuwala ne mugamba toddangamu kunkuba ne mugamba tokiddangamu n'entabuka n'ennyomba oluganda kuba yali ankubyeko kemabegako wali we baakomerawo yankubamuko ekicupa kya perfume ku bbeere n'ennyomba ne mugamba luli wankuba n'ensirika ogenda kugufuula muze toddangamu kunkuba ne mugamba siri muwalawo
byonna bikole gwe yomba nze sikuyinaako obuzibu nakumanya yomba sikuyinaako obuzibu oboozi by'obudde ne buziba ne bucya ng'okyayomba nga teweebase gwe yomba naye toddangamu kunkuba kati neekalakaasa nnyo nga naye bw'aleekaana ffena ne tuleekaana nnyumba ne tugyetikka muwala we n'azuukuka oyo Nakawere bwe yazuukuka najja n'atusanga n'ambuuza ogwokoze ki maama waffe ne mugamba mubuuze kyava agamba mbu oyo Kadaama musanze oyo muddugavu musanze ali ku ssimu ng'ali wansi w'entebe yeekwese ne mugamba okakasanze nnyina essimu yange njiresse mu luumu ate kyannyamba kwolwo ng'essimu nagiresse mu luumu essimu yange nalinga nzunga nayo mu nnyumba olw'embeera yabanga mu nnyumba omwo essimu yange ntera nnyo okuzunga nayo eba mu shooti kati kwolwo kyannyamba ng'essimu yange nagiresse mu luumu nga ne mu kukyajinga ka headsets kange nsobole okuwekonectingako ku njiri ey'ekawungeezi eyetandika ssaawa 7 kati essimu nali njiresse mu luumu Mr. Sozi kati omuwala ng'atandika okuyomba ngamba maama omukozi eki ne mugamba yogera ne maama wo saagala kuddamu kunkuba ne munyonyola ekibaddewo ne mugamba nsanze ekiyenje mu nnyumba ndi mu kukinoonya wanagenda kukiraba atandika okuyomba nti ennyumba y'esigijonja gitukuza just kiyenje omukazi natandika okugamba oyo Kadaama mukooye simwagala nangamba sikwagala oli swaitaani sikwagala ne mugamba batonjagala nkwate onzize ku ofiisi bw'obanga owulira onkooye bw'obanga owulira ng'onkooye nkwate onzize ku ofiisi ate otubanga tusemberedde omwezi akeezi k'okusasula kuba otwali mu nnaku za kusasula batabuka ne baba kirala kwolwo nga 17 muwala we nga ampita nga nzizeeyo mweri mu luumu nga mbuuza buzibu ki nga mugamba maama wo aleme okunkuba kati kambazeeko emabega katono wali we saagenda baasala ssente zange 40 gyali 35 gye bansala ezaali ez'ogwo omwezi baazisala kati n'etaano gyange gye nali nkoledde wali eri ew'omukamwana baali be bazirina nga mutabani waabwe aziba wadde azimpe nazo ne bazikwatirayo siga 40 ne bazisala wali we saagenda era nawe olutalo lwali lw'amaanyi ne mbagamba munzize ku ofiisi mba muwulira temusobola kunsasula kubanga teyali nsobi yange nze okugaana okujja okubakolerako kuba olwedde kyekyandeeta ate nyinza nti okugaana okujja okukola sente zange era awo ne bazitema nempuza nga obusungu wamma nenzijula nembuza bano abantu okutema sente zange bazitema nga tebanyeze nakunyega kubanga aliwo mukama wo okujja nakugamba wakoze ensobi bweti ne bweti sente zo tugenda kuzitema munfuna baddiya naye ye tebalina kye baŋŋamba Mr. Sozi tebalina wadde kye baŋŋamba bali bansasula nga 27 sente zange bazisindika nga 24 ngenda okumuteerako message omuvubuka nga 27 mugambo lwaliwo usalale wange aŋŋamba tujja bbira ab'enkya nziramu enkeera ku makya twali tulina zippata ezo ezikabadde zitaggwa mu nnyumba nziramu enkeera nga 29 mugamba salale wange kyava ŋŋamba kubira omuntu gw'osindikira sente zo yazirisiivinze dda okukubira omuntu alisiivinga sente zange aŋŋamba olina kye waguzeeko mu nnyumba bakama bo olina kye wabatumye sente nga ze bakusindikira teziwera bulijjo nniize obeeko ky'oŋŋamba naye nga toŋŋamba engeri yo gy'abadde alisiivinga sente z'abaana abangi oyo omwami abadde alisiivinga sente zange nga ŋŋamba omanyi so obadde olina bwe waguzeeko ne mugamba sirina kye naguzeeko sente zange bazitemye naŋŋamba bazitemye nenzijjukira nti olw'ennyonyi eya tiketi kati nenzijja neŋŋamba mukadde lwaki batemye sente zange muwala we najja naŋŋamba nze nazitemye lwa nsonga wagaana okujja okunkolera ng'ate olaba ndi mulwadde n'ogaana okujja okunnyambako ku mirimu oyagala omukozi wange akole kino akole kiri akole kiri nga gwe wasigala wano otudde butuuzi ne mugamba gwali mulimo gwange okwereeta oba nze nali nyina okwevuga okujja ku kisaawe nze nyina emmotoka
oba mutabani wamwe yakola mistake okujjuno n'obudde nga bukyali ne twayomba kati ekyo kintu nga kindimu tuddeyo wali eri ku 17 kati omukazi nga mpita nga ngamba jangu nga tugenda nga ngamba mbusente zo ze zikunyiza ziri eze twakola ki ze twasala mama wafe okukuyita nga toyitaba okwekweka wansi w'entebe okubeera ku ssimu ne mugamba essimu yange eri mu kisenge nangamba okakasa ne mugamba nkakasa nangamba tugende ne mugamba tugende ne tugenda nenzigulawo ekisenge kyange nali nteranga okukigala kubanga omutabani wa waka nga ajjamu obusente bwange obwo bwe mba nkoze eri omutabani oba muntegeera bwe mba nkoze eri omutabani ng'oyo omuvubuka oyo owabirimu oyo 23 ng'ajja nabbamu obusente bwange kati mukadde nabeera nga ngamba nkigale kati nga nkigula nga mukazi ayingira nga mugamba kebera mu nsawo yange eyo ng'akebera mu nsawo ng'essimu mweri bannange bamikwano ng'essimu mweri naye nga mukadde ansibyeko nti mbadde n'essimu baaswala Mr. Sozi baaswala bonna olwo bavuddeyo mu bisenge byabwe bavuddeyo bonna bavubuka taata naye nga ye taata agamba nti nze nalabye ng'anoonya ekiyenje taata jjukira taata mu maka tayogera noza mubitegeera abali ku bye abali mu biyumba bataata awaka babatwala nga ziddole ng'olwono lutabuka mba ndi nzizeeyo olwo muze yaŋŋambye oyo taata w'omaka ŋŋambye jeni ddayo okole baviire Joy ddayo okole baviire kati nga nvaawo nga nzirayo eri okuuta kagundi kange kadomaati nga ntandika kukuuta kadomaati kange ng'entebe bajja baziseseetula era bakyanoonya ssimu olwedde essimu bagirabye mu kisenge nozobanga omutima gwe bagamba nnyina ey'okubiri ng'entebe bazisika bayita oli kaddamu Ethiopia ng'entebe bazisika bajjamu emitto nga banoonya essimu ng'essimu ebula ng'essimu ebula nze nga nsirika nga nzira mu kukuuta ki domaati nga njuwawo amazzi kati mba nkyali awo bali mu kuyomba olwo bakyayomba bo tebanabadduvaako bakyayomba mba nkyali awo nga onaani omuvubuka emyaka 20 oyo abaddewo omuto nga nnona ndyansikambula nankwata essaati nantugisa essaati nali nyambadde t-shirt nantugisa t-shirt yange nankwata kati nansikambula bwe yansikambula nenserera ku sabuuni oyo gwe nali nongoosesa domaati nenserera nengwa nenkubawo omugongo bannange nempulira nga nkutuse nga muze yamugamba mute kati neŋŋenda kati bwe nagenda mu ddiro we bali bonna bali mu kuyomba bwe nagenda mu ddiro omuyo omuvubuka nyini nakwata ekikebe kya decoration kyali kya gilaasi bino ebya gilaasi n'akikwata akinkube ku mutwe muzeeyi n'amugamba tokikola tokuba mukadaama ku mutwe tomukuba ng'olwakinte ayagala kinteeba ku mutwe ekikebe yakikuba wansi kyonna ne kyabika nengamba nno bano abantu bafuuse babulabe mu bulamu bwange bafuuse babulabe mu nnyumba muno mu mutima muzeeyi n'aŋŋamba sirika ddayo okole olwo ntandise n'okukaaba nga mpulira obusungu ate nze bwe nnyiga nkaaba kuba mba simanyi kwogera bwe njogera mba mpulira nyina ekintu ekintuga nga nkwata ekkubo nga nzirayo nga nnongoosa kati muzeeyi awo yali agenda okukola nensitula emundu ze nezitwalayo n'ebisawo bye kyava ŋŋamba we babaako kyonna kyonna kye bayomba gwe sirika naŋŋamba sirika bamuleke ayomba oyo omukazi talina magezi ngaye mubamanyi abo bataata b'omunju bavumanya abakazi baabwe simanyi oba kiri wonna naye nze omukazi taata abadde avuma mukazi we ng'ali nange nga ŋŋamba omukazi oyo talina magezi yalaluka obwongo nga nsirika nga loluziba kati a wifi nga baginzijjako complete nga baginzijjako wali babadde bajja baginzijjako ne bamala ne bagikuddiza ne bamala ne bagikugjako ne bamala ne bagikuddiza naye nga mbeerako ne kaddata kange kati a wifi baginzigyeko wifi we baginzijjako nga bazisaliddeko ddala kubanga bali bampa ne password nga mmanyi okweteekako mutabani w'omunju oyo omuto oba yali anywedde bikuba n'agimpa kati nga we banzijjako lumu neeteekako kati kwolwo nga wenneeteekako nga tebigendayo nga baŋŋamba rongo
Nengamba wayi kasita nyinako ka data kange n'omwezi guguno gusembedde nja kugula online sifuddeeyo bwe naaba nga bampadde akasente nja gamba oli receivinga sente zange asobole okunguliza data ku online. Mr. Sozi n'abampuliriza bamaada bannange nga mbeerawo nga sina wifi nga nkola emirimu gyange naye nga banvumyevumye ku olwo ekyokulya mukwano okukikombako ekyokulya okukikombako nabba bibbe emmere nga tebanzikiriza kugiryako nga ne kadama ono mu Ethiopia naye anfuukidde ekirala nga aliwo okukulabiriza. Munnange Mr. Sozi kwolwo nga buziba nga twebaka twanyuka ssaawa era 9 ogw'ekiro nga twebaka kati ku 11 nazuukuka okusaba bwe namaliriza okusaba kati nali nyinako ka data kange nga nebbanga ligenda kuggwako bakasale kati nengamba kanzuukuke ndawulodinge story Mr. Sozi ze yataddeyo ejjo saaziwuliriza biri bye mbaddemu nga bampogganya saasobodde kuziwuliriza nsobola okujjayo n'endala ez'emabega mbadde nzijjayo n'ez'emabega ez'emyaka 3 emabega nga nze nzijjayo kuba nze mbadde zonna saaziwuliriza kati nga manyi okujja n'enzijjayo n'enzidawulodinga nentekola ki nsobola okuziwuliriza. Mr. Sozi nga wenti ombeerawo kati mba maze okusaba ndawulodinga vidiyo zange olwo ndawulodingayo n'enjiri ndi awo ntudde mu kisenge kyange ngenda owulira abankonkona kati emabegako wali nga tubali mabegako wali kuolwo 17 mbazizayo katona emabega omutabani wa wake kawungeezi layini ya wifi yakola ki yagijjamu ogwo omuzabadde aguyina nga mama we waavaawo nayefuluma n'agenda ne taata we ne tusigalamu ffekka mu nnyumba twali tumanyi okusigalamu ffekka mu nnyumba nga wifi yagijjamu layini ng'esigalirawo ng'ogiraba nti eyaka naye nga tekonekitinga kati wifi yagijjamu layini n'agireka kwolwo bali mu kuyomba olwo banzijjako wifi biki kati kwolwo n'agijjamu nze namulaba kuba nali mu kiyungu ekiyungu kyali kitebedde wali wifi. Munnange Mr. Sozi omuvubuka ng'agenda kati kwolwo omuvubuka abadde yayingira ssaawa 11 12 olumu n'emu nga bukedde 2 nga yo olumu zaakomawo kwolwo nzuukuka ndawulodinga bugundi bwange bwenjagala okudawulodinga ndi awo kyava akola ki omuwala kyava mba ndi awo mu mulumu ng'omuwala nkonkona nga mbuuza oyogera ne baani n'ensirika nambuuza oyogera ne baani nemugamba mbadde njogera n'abeewaka nambuuza gobeera ku simu teweebaka nali ntaddeko ettaala nambuuza gobeera ku simu teweebaka n'ensirika ne mutunuulira kyava ajja nagamba nziraamu natandika okuyomba kwezi essaawa 11 natandika okuyomba nagamba nziraamu n'ensirika natandika okunsukuma ng'avudde buvi mu bbanga natandika okunsindika nagamba layini ya wifi eriwa nemugamba nze njirina mwaginzijjeko wifi yammwe sinze nyina layini ya wifi nga ngamba mpe essimu yo nengamba okweregana ono omukazi bano abantu batandise okundabikira nga bagenza okuntuusaako obulabe bonna nemuwa essimu mu bulungi bwe namuwa essimu nagamba leeta akasokola mu layini nendeta akuuma akajja mu layini nenzijjamu zonna eya Uganda n'eye Saudi nali bagimpa ku woofiisi kati kyava mbuuza layini ye Saudi wagijjawo eno nemugana nagijja ku woofiisi kyokka okumanya bali abantu oba obwongo bwawe Mukama yabuyiwamu butto Mukama ansonyiwe bulijjo balina layini yange ye Saudi naye nga tebamanyi na layini wa gye nagijja oba munfuna tebagingulira bwe natuuka bwe nti ne bambuuza olina layini yeeno nembagamba yeera ne banzijjako ennamba naye nga tebamanyi na layini wa gye nagijja naye muzeeyi ye yali akimanyi nti nagijja ku woofiisi nembagamba layini nagijja ku woofiisi. Munnange ng'omukazi atandika kuyomba nga ngamba olimba layini zaffe wano zijja zibula layini zaffe zaabula dda wano layini ya wifi eriwa biki ng'agenzijjako ng'agiteeka mu ssimu ye kugiteeka mu ssimu ye ng'akebera ennamba ereeta ki ng'ennamba ye yange bujjo gy'ayina ng'akebera data agenda okebera data nga nyinako zigibbi zange 2 ng'ate awo apangula okukabuto n'agamba bulijjo weegulira data
bulijjo wegulira data omugulawa ne mugamba mugula online ne mugamba data mugula online kati kwegamba bo bana abantu bwe bakulaba obanga oli muddugavu bamanyi totegeera tosobola bwe bakujjako wali ku wifi yawe bamanyi osigaliddewo gwe totegeera tosobola kweyiiya n'ofuna data ng'ekyo tebakimanyi ne mugamba mugula online nagamba omugula online ne mugamba y'omugula otya ate nga balaba ssente tebazimpa mu cash. Mr. Sozi omukazi ng'atabuka ng'atandika okunkuba empi ng'asindika ng'antomera ebisenge. Nali nnyina olugoye olwali okumpi awo nali ngansula n'ekiteteeyi kumpi nali mu night nga nyambadde ekipale kyange ekya night nyambaddeko ne katoopu kati nga nkwata ekiteteeyi ekyali okumpi nga nkyeteeka ku mutwe kubanga batera okukuyita nga tosobola gendera mu night okitegeera kati ng'ekiteteeyi kimbeerawo okumpi wampita nga nteekako oguteteeyi nga nfuluma kati nakwata oguteteeyi n'engwezinga ku mutwe aleme kumutuusaako bulabe ku mutwe oba mu feesi neneebikka. Omukazi natandika okunkuba empi natandika okunsindiikiriza n'ayomba ne bakubira muganda we. Ono muganda we ku lwokutaano yali tasula olunaku lwali lwakutaano yalinga tasulawo ye eyali ansasula oyo muvubuka simanyi oba yalinga asulawa simanyi bamukubira nga ajja bali bamuta Rayani nga bamukubira Rayani nga ajja Rayani yatuuka akuba nga tamanyi naki kibaddewo ne batandika okumpita endogoyi ne batandika okumpita ensolo enkambwe Rayoni ne batandika okumpita Rayoni ne bangamba ono omuddugavu tumutamiddwa ne batandika okunkuba ne bansamba omuvubuka n'antula ku mugongo nankuba nansamba bamado omusajja yansamba mu mbiriizi nakati maze ebbanga kati bigenda kuweza ndowooza omwezi naye omugongo gukyannuma ne mu kifuba ge mazima amatuufu kana akagumba akawula amabeere kannuma kubanga yakwata omutwe gwange n'agufunya n'aguteeka mu magulu gange kati neneewetamu bwe neewetamu n'atandika okunkuba kati netandika okulajana mu nsonyiwe bwe mbanga nyinawe nsobezza mu nsaasire mu nsonyiwe netandika okukaaba. Mr. Sozi nakaaba nawulira nk'embeera mpulira nga bintamye nga mpulira mbadde ngumiikiriza abantu bange ng'embeera gye babadde bampisaamu nga mbi abatabani babakabadde bajja ne beeyambulira mu nnyumba n'owulira ng'emirembe gikuweddeko omuvubuka n'akusumbwa n'owulira ng'emirembe gikuweddeko taata w'omunju naye n'akuddako natandika okusumbuwa naye ng'emirembe gikuggwako n'ogamba kangume kasita n'atera okumalako mbadde nyina n'abaana be nafuna okusozimo famire ddala Lydia banange essuubi Lydia nkwagala nnyo mukwano nkwagala nnyo ngumiza kubanga wayingira inbox yange wangumyanga natandika okubiranga oyo omuwala amasimu n'abalala naye Lydia ng'akukyekingako ku makya ne mututu n'akawungezi ng'oyinza okugamba oba mmanyi nnyo oba ntegeera nnyo ne ntandika omukubira amasimu mugamba Lydia kino kyekibaddewo ne mugamba kino kyekibaddewo ne muterawe audio nangamba guma kasita n'atera okumalako ne ntuuka ne ndowooza ku kintu ky'okutoloka nga mpulira njagala kutoloka nfulume ennyumba nga mpulira bintamye nga mpulira nkooye nga nkola nnyo okulya kutono ne bakuvuma ne bakusiibako nga bakuvuma n'ekyokola nga tebakisiima mu bbanga eryo omuwala lye yamala mu nnyumba nakawere nawulira nga nkooye nawulira nga neetamiddwa nawulira nga nfa banaye nga nze sirina kyenkola nebiri mukadde walidde nti yali mubi naye nga gira kadde n'akusiimamu banaye nga tebikyaliwo nga ne bw'okola akantu katono nnyo kati fridge oyo omuwala yennyini yagenda n'agula fridge abakadde abo baterekereza n'akacere ne bwe kaba kasigaddewo katono akateeka ku kagundi ku kasuwani n'akateeka mu fridge oba wasigaddewo omuceere mungi guno gwe baliddemu ogwo ne balekawo nga tuguteeka mu kiveera kya zibala ntiguteeka mu fridge kati waliwo nga ndowooza baabitwalanga ne babigaba ebyo ebimere ebyo baabitwalanga ndowooza ne babigabiranga abantu abanaku awo
kuba nagendako kona abo mu katale nga tubitutte tandiko biwaaba abantu abanakunaku abo kati ebyo ebimere byonna omukazi bwe yagulawo fridge ne freezer byonna n'abisanga munatandika okuyombesa nze nanvuma nanyombesa nangamba oli mukyafu otereka otya ebimere bino mu fridge biki bannange natunula nga mpulira bintamye natuuka ekiseera nengamba oba ono omuwala gwembeera ngamba bambi naye ananko waliddiya kubanga ag'amazima amatuufu mbadde sirina muntu gwe ngamba ku bintu byange nga simuyina naye suubiriddiya bwe yajja nabeera mukwano gwange nnyo ekitenkanika nabeera nga nkyekingako waliwo n'omuwala omulala bamuyita Liddiya naye abeera Dubai bambi bonna tebakyampuliza waliwo ne kwagala Brenda bambi bonna tebakyampuliza waliwo mami wange abadde Island nga mukyala Munyarwanda naye abadde atera nankyekingako nangumya nangamba guma naye oyo naye sikyamuwuliza nga naye lomu mugambako abaana babadde bangi naye nga bannange embeera yansukako nempulira nga njagala kutoloka nzirayo wali bankuba layini baginzijeko essimu baginzijeeko bagitutte bangamba bagenda kuleeta poliisi nabagamba mugireete nabagamba poliisi mugireete nga ndaba poliisi yegenda okuntaasa okufuluma ennyumba kuba nabeegayirira dda banzize ku woofiisi nga baagaana woofiisi yaffe ebadde wala ebadde eriyaadi ate nga nze ndi tayiifu okulinnya bbaasi okugenda eriyaadi kubanga nasimba okulinnya bbaasi nga nzijja etayiifu banninyisa bbaasi aba woofiisi nga girinnya ssaawa 3 ogw'ekiro natuuka enkeera ssaawa 7 nasula mu bbaasi nentuuka enkeera ssaawa 7 kati olugendo luba luwanvu ng'aba woofiisi njogedde nabo woofiisi yaffe nga nayo ndowooza oba omusajja baali baamukyusa oyo akola ku woofiisi yaffe nga baamukyusa nga nabo tubafuna bulungi banange nga mpulira emirembe gimpeddeko nempulira nga njagala kutoloka naye we nayogeranga ne Liddiya Suubi Liddiya yangamba nga Joy togeza n'otoloka nkwegayiridde obulamu bw'okutoloka tojja kumalako nabo nenkolako lumu ne puroguramu waliwo omwami omu gwe nakolako ne puroguramu anone naye akolamu abo abatoloka nitubalira nga ajja kuntoloseza $1,486,000 nempulira nga neetaaga okutoloka naye ate nemuli nentuula neneefumiitiriza musenga w'omutima neŋŋamba mbulayo obwezi 6 kangume maleko Mr. Sozi omuvubuka eyatwala layini ajja akomawo nga bali mu kunkuba naye bwe yatuuka bali abantu nze simanyi nakuma bwe yatuuka ninalaba nga bali mu kunkuba teyabuuza nti oba kiki teyabuuza nti ki naye yatandika kukuba abantu 3 ne banzigwerako ne batandika okunkuba kati bakubira poliisi ejja bwe bakubira poliisi bansikambula bantwala mu ddirisa era litunula wabweru nga bannengeza poliisi nga bangamba ogira abapoliisi tugenda kutwala bakuteeke mu komera bakukube konze sifuddeeyo tugende kati balaba ndi mugumu kati maama atandika okugamba maama ono mukadde ng'agamba nze kadama wange mwagala nze Jeni mwagala kati baadde bampita Jeni nga bagamba mwagala kati nga ogundi ani taata nga bagamba bwe munaatwala kadama mu komera ku poliisi bagenda kusibamu mmwe talina musango kati engeri gye taata gyabadde tayogera nnyo nga ekintu ky'okwogerako ewaka tebamuwalukusa abaana ne maama be babadde bafuga awaka nga taata naye ali awo naye bafuga mufuge kati taata n'abagamba bwe munaatwala kaddaama oyo bagenda kusibamu mulengeremu mukubye kati ate nga tebagamba poliisi nga teddayo poliisi bwe bagigamba okuddayo kati nga bansikambula banzijja mu kasenge kaali kafunda nga banzijja mu kasenge bansikambula nga bankwata bankasuka mu ddiro vu nga omanyi nga bakasuka oba kasasiro ne bankwata ne bampuzuumya n'engweri
bwe nakweri ne batandika okukebera essimu yange buli wamu ne bagikebera line lwe bazizizaamu ne bagikebera video ne bagenda ku Facebook yange ne bagenda ku TikTok ne bagenda mu video zange zonna ne bagenda mu bifaananyi byange byonna nga beekwasa nti nyinamu ebifaananyi byabwe. Ndi nyinza okuba nga nyinamu ebifaananyi byabwe naye eky'omukisa omulungi ekyanyamba nga sirinaamu kifaananyi n'eki okuggyako akantu akaali kankwasizza ate ng'era naye twandigenze mu mateeka tekalina mugaso. Nali nkwata ka video twali tulina amakama agamu gye tugenda nali nkwata eŋŋamiya waliwo eŋŋamiya kati taata video nemukwatiramu ensingo nali ntudde mabega video nemukwatiramu ensingo naye nga saamulaga feesi era nalaba nga gigendeddemu nenjiteekera era video saagipostinga wantu wonna bannange baatandika okuyomba kati bansikambula bantwala mu luumu endala gye batatera kukozesa eri mukadde gye yayomberamu eri gye yansaba nga nnongoosa banteeka eyo. Bwe banteeka eyo batandika okucekinga essimu yange kati omuvubuka ajja asangamu nga yakoka video omuvubuka yanviira mu luyi oyo yennyini oyo yali ansasula yankuba oluyi nagweri nempuya nga ninga awunze neŋŋamba mukama jangu onnwanire luno olutalo gwalusobola netandika okusaba byange nga njogera byange ninga alogootana nga mukama jangu onnwanire embeera ensuseeko eno ennyumba ng'entamye njogera mu Luganda tebamanyi ne bye njogera nga mukama ennyumba eno ng'entamye ngumiikiriza naye ekiganye mukama ngumiikiriza naye ekiganye ye n'embeera mukama osazeewo nfiire ku ddungu mukama kino kyonsaliddewo ojjako onnwanire oli ludda wa mukama nga nkusabye nga neegayiridde nga mpaddeyo ensigo ku lw'omulimu gwange okusobola okumalako naye mukama kiganye banange nakaabirira mukama naye amaze okunkubawo ngudde eri omuvubuka amaze ansiseeyo kati bwe yansikayo poliisi bagigambye okuddayo nempulira nga amaanyi gampeddemu nempulira nga nfa nengamba oba bannange entoloke mpitewa nempulira nga njagala ettaka ly'ebikkula erimmire nempulira nga njagala nfuuka akawuka mpite mu katuli bannange nga mpulira embeera eganye kyebava bansikambula we bansikambula ne bankwata omuvubuka nansindika mu mugongo nansukuma n'engweri ne batandika okunzanyisa nga ttena naye bannange abawalabu mukama atukuumira abaana abali ku kyeyo mukama kyokka kye musaba buli wenfukamira ku maviivi gange ne mbadde nkyali mu kiyumba nga nsabira buli mwana ali mu kiyumba buli mwana ali ebuwalabu bannange abawalabu babi buli omu abalojja lulwe buli omu abalojja lulwe Mr. Sozi ye muntu akusekera naye nga yamanyi kyali ye muntu ali ku musaalo ng'ali mu kusaala n'aguvako najja n'akukuba najja n'akuvuma n'addako wali n'asaala naye nga amazima ddala baba basaala biki nze nagendanga mu ssabo lyabwe okulongoosa nempulira nga obwongo bulinga obukyusibwa. Joy tumuwulidde nja kukola komenti nga tumaze okufuna ekitundu ekyokubiri checkinga ku channel amangu ddala era kigenda banga kigendayo tubitegeere byonna obujjuvu bwabyo ne twebaza Katonda abakuuma ne mu mbeera ez'obuzibu bwe zityo Katonda basaasidde ne bavaayo mirembe twagala omwebaza abakitandika abakirimu nga kibasoomooza Mukama abayiseewo ateme kuba batali kuba bawo obuvumu abawo omwoyo w'amagezi abawo obugumiikiriza abawo okulemerako abawo okubeera focused paka nga tukiwangudde mu linnya erya Yesu katusinkane nga tumalayo ekitundu ekyokubiri. Thank you for watching.